I'm very well, I'm blessed by God. Oh, between demo, baby again okubanga bitasa abayimbi ne ba creatives in all different aspects. Okutuusa eddoboozi lya buli omuntu okulaba nga there's a difference and there's a change in the music and creative industry. So I'm looking forward to it. I'm very excited for and humbled okulaba mbuno bachuzinze mu bantu abangi nembanga nsobola okubeera ku board ya UHCC. Waliwo ebyavaawo emabega kawo nga kigambibwa mbu Lilian Mbabazi baagala mukwata abamubanja bya nnyumba. Kale obulira no byalese ku lunaku lwange olulungi. Nze nali nvuddeyo nenjogera namwe about that thing. Kati singa nali njagala obbanyumiza nandibadde nabakubira amasimu ne mbanyumiza. That is my private life. We're in the implementation process. That concert will be very excited on the 22nd of June. Era tubayita bafanzi bafe aba Blue 3 abadde bamisinga okulaba Blue 3. We are looking forward to it. Twakwataganye ne Talent Africa Group n'abalala bangi abagenda okuba tukola nabo. So bambi we are all very, very, very excited. Yeah. Waliwo byatambulako emabega kawo nga batugamba mubadde mulina kukola ku Serena ne mwakyusiza ne mujja ku Sheraton. Ki ekyaganye ku Serena? Si mu kugaana batwagenda ne tulaba mbuno fanzi baffe tebajja kujjulamu Serena. And I think Blue 3 has a big fan base. So we needed somewhere where it's more space, so we're catering for all our fans when they want us. Yeah, when they see us. Ebbanga lyonna lye mubadde mujja mukolagana nga ba Blue 3 abantu badde baagala mubafundumizeeko ku nnyimba bakisabye okuva edda nga basatu nga bwe mwakolanga ekintu kino kituuse wamugenda ta album oba muli mu ngundi etalumulumu. I think to demo studio we have been recording some songs. So we just now have a strategic plan engeri gye tugenda ozifulumyamu. So I think that's what you can wait for. Nenge nyimba was Jose Jeziri. Oli omu ku bantu abatuula ku federation kino ekibuzo nakyo kankikubuuza ekigambibwa mu bilioni 5 zaafuluma era muli muzigabana kiri kiti eyo tuli bya social media oba bituufu sente zigabanwa kati? Eyo grant yajja to the Uganda National Musicians Federation SACO, not just the federation. This was a grant for the SACO to kickstart and help artists, okutandika okubeera nga tulaba ebintu ebibadde tubonyabonya tufuna solutions kubanga there's nothing you can do when you don't have money. But the SACO is very good for all the artists and all its value chains, and I can encourage abayimbi bonna mufune engeri gye mujoininga SACO, because in the end of the day zino sente ziri loans. It's not free money. It's moving through the circle to make sure we have a big circle that can help musicians okulanga nabo beyimiriramu after all the years of going through so much turmoil. Now it's I see a bright future for it. So artists out there, join the circle. Nebo boli Karamoja, nebo boli Mbale. We cater for all the artists and all the sub-regions. Emabega kawo twayinanga federation nga yakatandika nga buli lwakubiri mulina okufuna omuntu olwagwe mu celebrating oba ne mukuba endongo nga twakiyitanga mu ntandikwa. Ki ekyagane? No, like any organization, mubiramu like a few breaks to organize and make something better. But the federation is going to definitely jam session egenda komawo. Mugenda kulanga tulanga dates wetutandikira. So yeah, keep your eyes. Jam session tewali kyeyaba gyeri. Yeah.